Enteekateeka nga bwe zibadde era nga bulijjo bazze batugamba nti olunaku lwaleero ennaku z'omwezi nga 7 omwezi guno ogwa October 2024 nti wajja kubaawo conference eya Honorable Ssegirinya Muhammad era bwe bityo munnange ng'ayita mu muyambi gwe ne ba Honorable members abamu ababaddewo ko ndabyeko Honorable Alan Ssewanyana babaddewo nnyo obutereevu mu press conference eno. Press conference eno ebadde ekigendererwa kyayo nti babadde bategeeza bannayuganda abawagizi ba Honorable Ssegirinya Muhammad Bannakawempe North n'abantu bonna nti ennaku z'omwezi nga 15 omwezi ogwa November 2024 nti wajja kubaawo dua prayers. Dua prayers zino zigobererwamu okubanga basabira Honorable Ssegirinya Muhammad n'okwebaza Mukama Katonda olw'obulamu bwe Mukama bw'amuwadde. Tebibadde byangu. Ssegirinya ekisanja tekimutambulidde bulungi, abadde up and down, in and out mu ddwaliro era mwena muzze mubiraba nti naye Mukama abadde mulungi nnyo nti era akyali mulungi okulaba nti olunaku olwaleero Ssegirinya Muhammad gy'ali era akyali mulamu. Era dduwa eno mwegenda okusinziira Honorable Ssegirinya alangirire kiki ekiddako, addamu okwesimba oba nedda, abasawo bamugamba ki, byonna ajja kuba nga bibategeeza abantu b'e Nakawempe North agenda kulangirira mu dduwa eno, ajja kusinziirira wano alangirire. Probability eri half okuddamu okwesimba oba nedda, so byonna ajja kubanga abibagamba. Owaye lwaki njogera nnyo ng'ate ebibaddewo press conference ebaddewo? Katugendere ddala mu press conference tulabe enteekateeka ziri zitya. Omwami Luwemba naye tuli naye wano ekiko luno ate era mwe mu tulina omubaka Honorable Alan Ssewanyana Machinji West ng'agenda kubeera treasurer waffe w'omuwanika ate nga ye chief fundraising officer. N'ebigambo ebyo njagala kubeebaza n'okubasaba okubeerawo naddala bannamawulire bawulirize bulungi tulabika ntubaawo mu lugendo luno tulabika ntutwebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'obulamu bwa Honorable Ssegirinya Muhammad. Waffe tukkiriza nti embaka atukwatiddwa mu mulife nga Bannakawempe, embaka eyakolera bwe tulinamu essuubi era tutenda okulabika nti tusaba Allah amwongere obulamu n'okumuwangaaza ebigambo ebyo ebikiise omuwanika era nga yekifambeezi okusaba enteekateeka webalina basome banyawo sokera ddala njagala kwebaza mmwe ddala abamawulire abasobodde okujja olunaku olwaleero mu press conference eno olunaku olwaleero nga tutongoza enteekateeka ez'okwebaza Mukama Katonda olw'obulamu bwawadde Honorable Ssegirinya n'amuwayo omukisa okusobola okusigala ng'akyali naffe ng'ate akyassa. Twagala okwebaza Bannayuganda mwenna buli omu gyali awadde essaala Honorable Ssegirinya okusobola okuba nti mulamu olunaku olwaleero. Honorable ono twabonaabona naye ebbanga ddene nanga mukimanyi sibawayirizibwa naddala ku bisambo ebyateekebwako gavumenti ya Uganda. Bwabeera mu kkomera obulamu bwe n'obwange bwakosebwa, naye nga mumanyi nti okukosebwa kw'obulamu kwawukana okusinziira ku mibiri gyaffe. Ye n'akosebwa nnyo ate jjukira bwe twabeera mu kkomera yali omulamu ennyo okunsinga, naye embeera ate ye n'emwongera omutabukira. Naye twebaza Mukama Katonda
ne bannayuganda mwenna twebaza abasawo mu malwaliro gonna Honorable gyayise okusobola okulaba nga mukuumye obulamu bwa Honorable Ssegirinnya. Buli akoze yonna kyasobola okulaba nga Honorable asobola okuwona. Parliament ya Uganda tugyebaza olw'okutukwatirako omutemu omunene okujjanjaba Honorable Ssegirinnya. Mwebale nnyo mwebale ddala. Twebaza ekibiina kyaffe ekya NUP olw'okutukwatirako obusobozi bwammwe naddala mu kujjanjaba Honorable Ssegirinnya. Twebaza bannayuganda ssekinnoomu buli omu gyali asobodde okuwa obuyambi mu kujjanjaba Honorable Ssegirinnya. Kyonna kyokoze tubamanyi era Honorable abamanyi kubanga mu byafaayo bye musigadde nga mwe bazirabe olw'obulamu bwe. Mu bbanga eryo Mukama yasobodde okuyamba Honorable Ssegirinnya mu mwaka kumpi mulamba nga mulwadde. Mama tukukira obulamu bwa Honorable bwatandika okwongera okusereba. Bw'oggyeko okusereba nga tuli mu kkomera, bwatandika okusereba ennyo naddala nnyo omwezi ogw'ekkumi omwaka 2023. Okuva olwo paka leero Honorable abadde taddangamu kutereera bulungi. Naye Mukama atumwebaza bw'obanga wakyalirako Honorable Ssegirinnya mu ddwaliro n'omulabako emyezi nga 7 emabega oba 8, toyinza mu butuufu kuteebaza Mukama Katonda olwaleero bw'omulaba ng'asobola okwogera, asobola okutuula, asobola okutambulako ekitonotono oba olyawo. Abamu ku ffe essuubi lyali lyatugwamu era litumukwasa Mukama Katonda olw'obulamu. Embeera ye yaba agisalawo. Naye twebaza Mukama nti olwaleero wadde tasobodde kujja wano mu press conference eno tetulimu, naye tuli basanyufu abamulabako nti waali mulamu era asobola okuwa enteekateeka nga Honorable Kansala yamumu. Twebaza nnyo bannakawempe noti naddala abakwasa Honorable obwesigwa n'obweyamo, aye ne basigala nga bakyamukiririzaamu wadde mu mbeera gy'abaddemu okuva lwe yasibibwa mu kkomera emyaka gyali ebiri ate n'obulwadde obumazeeko omwaka mulamba emyaka 3 nga mulina okugumiikiriza eri omubaka waffe. Mukimanyi bulungi nti alina obusobozi obubakiikirira Parliament y'eggwanga, naye embeera y'ensi yereese embeera nga bwebadde mugiraba. Naye mwebale nnyo mwenna abagumiikiriza obulamu bwe, abamugumiikiriza Honorable. Kati mu ekyo tusazeewo ngaffe mikwano gye fenna abali baganda be ne famire ye tusobole okwebaza Mukama Katonda olw'obulamu bwa Honorable. Bwetutagaza Mukama tuba tulyazamanyiza Mukama kubanga obulamu bwa Honorable abukwatidde paka leero. Era ng'ennaku z'omwezi 15 Novemba bannayuganda mwenna buli omu gyali tumuyise ekkomamboga ku kisaawe. Abatamanyiiyo tujja balagirira, abamanyiiyo mujja kuba mwanguye tuyamba okujja okwebaza Mukama Katonda ffe. Tugenda kukola tuwa okwebaza Mukama Katonda. Tuwa mwenna abali mu nju y'Obusiraamu mugimanyi. Tugenda kukola tuwa twebaze Allah okuba nti asobodde okuma obulamu bwa Honorable Ssegirinnya. Nze nalabako Honorable Ssegirinnya eddwaliro n'amaziga ne ganyuma. Era bwe nkirowoozaako mpulira nga gaagala kujja amaziga olw'obulamu bwa Honorable Ssegirinnya. Bwe nalabako nga tuyingira mu kkomera, bwe namulabako mu ddwaliro mu mwezi gwa January kanyungula amaziga olw'olyawo. Naye twebaza yasobodde okuuma Honorable nga akyali mulimu. Olw'osanga Honorable leero omugamba nti Honorable lwaki kyetwesozi mu byobufuzi agambirawo olw'abantu bange sikisobola wakirikanfe naye nga si kyetumusalire, naye mu mutima gwe mugumu nti asobola okudda n'aweereza abantu.
era Mukama tumwebaza kubanga bwe tumulabako ennaku zino at least waliwo embeera eyakyuseemuko okusinziira ku eyo era mu ennaku z'omwezi 15 tugenda kuteekateeka emikolo egyo tegigenda kuba mikolo gya bulijjo era Munnayuganda tukitwala nti gino emikolo gigenda kubeera gya bulijjo nedda emikolo gy'okwebaza Mukama Katonda olw'okukuuma obulamu bwa Honorable Ssegirinnya gigenda kubeera mikolo maanyi nnyo ddala kubanga tumanyi bulungi wa Mukama gyamudde okukuuma obulamu bwe paka leero bameka abayiseewo bameka abafudde naye ffe twebaza Mukama nti owaffe waali kyenali nsinga okusabira Mukama Katonda Jonale Bawone abeere mulamu maaso eyo nga owulira abantu bakola obutabo ebenyumyako simanya baali mu lutalo simanya gundi biki gye bavudde naffe tulijja tunyumye olutabaalo lwaffe nga tuli balamu obona abatwebaza Mukama era twagala okumwebaza ennaku z'omwezi 15 basebu banyabo banamawulire mutuuse message eno eri bannayuganda bonna kuba Ssegirinnya takoma mu kawempe no wa Uganda yonna ne bannayuganda abali ebweru bamwagala era bamumanyi kyasobola okukolera abantu mu Uganda. Musajja ayagaliza nze ebbanga lye namala naye mukomera emyaka 2 nategeera kye bayita Honorable Ssegirinnya. Musajja ayagaliza, musajja abeera ne siringi 20,000 mu nsawo n'agabako 15,000 n'asigaza siringi 5 ate nga naye yeetaaga ebbiri okusobola okumujja waali naye ku lw'obwetaavu bw'olina n'apimamu nti ekikye asobola okutambulawo ebigere bwekikyo ne bw'otambulawo ebigere n'akuwa okumwetaaga ye muntu wetugenda okwebaliza Mukama kyobola Mukama akuuma abantu n'obulamu bwabwe okusinziira ku bwetaavu bwabwe mu society. Njagala okwebaza abantu abakkiriza okubeera ku nkiiko oluteekateeka naddala emikolo gya Honorable Ssegirinnya. Si mukolo mwangu, gugenda kuba mukolo munene nnyo. Tusuubira okutegeka omukolo oguli mu ssente empitirivu ennyo. Challenge gye tulina olwaleero nti Honorable amaze omwaka mulamba takola nga buli kaafuna akateeka ku bulamu bwe okusobola okwejjanjaba okuyamba eddala lingi wadde nga waddeko abatukwatirako ku bujjanjabu mapaliyamenti okwaa. Naye mukimanyi nti wabaayo bbiru ebaziwaayo ez'eddwaliro ate ez'ebyokulya byolya n'abakujjanjaba boziwaayo nawayo basula kubanga yamaze ng'ali Nairobi akasente ke bambi katambuke kansi. Naye tusaba bannayuganda abazira bangi twabatuukiridde era tubeebaza abasobodde okukkiriza nti enteekateeka ze bagenda zeetabamu. Naye bannayuganda mwenna abasigadde nammwe tukwateko Honorable Ssegirinnya naffe ab'olukiiko olugenda okuteekateeka enteekateeka ze ez'okudda okwebaza Mukama Katonda tukwatireko tusobole okuteekateeka emikolo egitaliimu kulemererwa. Tetugenda kwawula muntu yenna kubanga tumanyi nti oli mukulembeze w'abantu bonna mu Uganda yonna akawempe no abakiiko. Era olukiiko tubeebaza ab'olukiiko bonna abakkiriza okusobola okubeera nga twetaba kuteekateeka ze. Tumanyi poliisi ya Uganda ne gavumenti tugenda kuteekawo embeera eyinza obutatukkiriza kubeera mu mikolo gyaffe. Naye tubasaba basebo lw'obulamu Honorable Ssegirinnya poliisi twabategeezezza dda kale nalonda lunaku olwaleero nga 15 Novemba 2024 buli olutulangi twabategeeza era tubasaba okutataganya mbeera temuteekawo mbeera kubanga wano twebaza bulamu tuyise mu buli makubo amatuufu era bwe munaatuyamba ekyo nemutataganya mbeera eyo Honorable Ssegirinnya yakwira musana tasobodde kujja mu lukiiko luno lwaleero olw'ensonga nti ajja kulabika mu lwatu eri mmwe bannayuganda ne bannakawempe mwenna nga 15 Novemba 2024
24 kisaawe ensimbi onaleko yakuddewo akawunti tetusobola okuteeka sente ffenna owakasanvu ow'omutwalo ow'enkumi 5 ow'enkumi 2 mweyagaliza onaleko Sseggirinya ebirungi account number eri mu Equity Bank account number emu 00 32 0 mukaaga musanvu emu 4 0 0 kulwenteekateeka ennungi eri mannya ga Sseggirinya Muhammad eri ku Equity Bank. Teeketeeke emikolo egyebaza Mukama Katonda. Mwebale nnyo, mwebale nnyo. Wabaawo alina ekibuuzo ky'alonza mu nsonga zino abuuze. Olabika abantu be baffe ba wansi naye ku lw'abazungu abali eyo batukyuseemu kubanga abali mu Amerika balina okuba nga batundira ate nabo tubeetaaga mu mikolo gino tubyetabamu. We thank God for the life of Honorable Sseggirinya. He has suffered for the last 3 years. 2 years under incarceration, in persecution, and 1 year under medication or hospitalization. We thank the doctors who have worked so hard to see to it that the Honorable Sseggirinya has a life. We thank the doctors at Nsambi Hospital, those at Nairobi Hospital, and others who have given him the comfort, the counseling, and the care that he needed throughout that period of 1 year under hospitalization or medication. So, as his friends, brothers and sisters, we have made a program, we have made a choice to do a Thanksgiving for the life of Honorable Sseggirinya. We have to thank the Lord because after 1 year under hospitalization, for us who have been visiting Honorable Sseggirinya when under medication, we reached a time when we lost hope. But now we have hope that he is alive. So we are going to thank the Lord. On the 15th of November 2024, we call upon each and every Ugandan, more especially the people of Kawempe North, at Komamboga Playground in Kawempe, to come and we thank the Lord. We thank Allah. We are going to do a Thanksgiving in the name of Allah, which is called a dua. We have made various contributions. We have met various people. We also want to reach out to each and every person who is there watching us, who loves, who wishes the good to Honorable Sseggirinya to come on board through any means. Any contribution towards that Thanksgiving ceremony will be a nice thing. We will be very grateful as the organizers. This function, why we have made this very public, in the name of at least doing a contribution. Because we all know that after 2 years in jail, you have lost everything. And another year under hospitalization,
that means you've not been working, but certain bills have been maintained in your name. So the Honorable is not rich enough to do this Thanksgiving alone. So we call upon each and every person to come and give us a helping hand, each friend in your capacity, to do a Thanksgiving. We have to thank the Lord because so many people are gone under the 1 year period. So we thank God that who are we that He has given us another chance in the Honorable Secretary. So we call upon each and every person, each and every Ugandan to come on board as we thank the Lord for His life. We have made an organizing committee in His choice as Honorable. He has chosen the Honorable Bagonza Thomas, Councillor for Wandegea in Kawempe North, Kawempe South. The Honorable Councillor Ismail Nsuruga is the Deputy Organizing Chairperson of that function because we expect a big function. It is not a usual one. It is a big function. It is going to be a national ceremony where we thank God as a nation for the life of Honorable Siki. He has chosen Alex Luswa Wemba as the publicity. Organizing Secretary is Councillor Nakamba Aisha. She's here, one of us here. Mobilizer is Honorable Andy Simon. I am the Treasurer and the Chief Fundraising Officer because you know we suffered a lot together with him. And I have to study for him first. That's why I'm here. This is because he's a brother. I spent with him 2 years. I know how he behaves. I know how he eats, how he stays. I know how he behaves daily because we spent together. So that's the right choice for me to be a Chief Fundraising Officer and the Treasurer in this country. The Secretary, Welfare, is promoter, Superflow, will be responsible for every entertainment on that day. It will be decent entertainment. And our account number for those who wish to help us on this occasion is going to be 1003201671400 at Equity Bank in the names of Seginya Muhammad. We will be very thankful and very grateful for your various contributions. I thank you all for this conference. We urge with the security personnel, the police. We know that sometimes the police, especially towards the opposition, when you organize functions like these ones, you kind of come in and sabotage, especially when you expect good people to attend. But please, before choosing 15th November, we brought you on board and you agreed that 15th November we can do our function. We can go for the life of Honorable Siki. So we expect you not to sabotage us. Because this is a Thanksgiving ceremony. We are praying to the Lord Allah. We are thanking Him for the life of the Honorable Member of Parliament, who He has kept alive. We cannot wait to thank Him when He has gone. We will thank Him when He is alive. We will not sabotage a religious function. So we expect police to do very good cooperation with us, the organizers. We don't expect any sabotage. We expect so many people, the leaders of our community, the leaders of our party, the leaders who we go together to Parliament, the religious leaders, the cultural leaders in our community,
It is a Thanksgiving get together for the life of Honorable Segiri. So please, just don't disorganize us. Thank each and every person who will do good, who will do good to this family. We thank you. The media, we urge you to publicize this, at least for the good of Honorable Segiri. Thank you. Any questions? byebyo ebibadde mu press conference nga bw'obirabye era nga bagezaako okuba nga obaoliawo bainfominga abantu abasobodde okugendawo era olaba nti at the end basabye abanamawulire nti mu spreading gospel oba musaasanya akatambi ako kagende buli wamu abanaavaayo abanaasobola okwegatta ku mulanga guno babeegatteko basobole okuba nga badduukira obulamu bwa Honorable Segirinya Muhammad. Tuli ku NCK TV. Teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde tukomawo nabyo tuvaawo.